Okuviira ddala mu kiro ekyakeesezza olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kaasoose kagatta ebyavudde mu kulonda okwetooloola divizoni zonna eza Kampala ku MUBS e Nakawa. Kyokka wabaddewo okusika omuguwa wakati wa bannakibiina ki NUP n'aba NRM ng'aba NUP bawakanya ebisomebwa ku kifo kya kansala omukyala owa Nakawa East bye bagamba nti bikontana n'ebyo bye balina. Wano ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu kitundu kino era oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Nga zikunuukiriza okubeera ssaawa 9 n'ekitundu ez'olweggulo, akakiiko k'ebyokulonda katandise okulangirira ebigattiddwa nga bano batandikidde ku bifo bya bakkansala. Ekisooka njagala okwebaza Katonda okuba nti atuusiza ku buno obuwanguzi. Sitaani agezaako okulaba nti anwanyisa ne fayini Mukama nanwanirira. Si lw'amaanyi gange wabula olw'ekisa kye. Ku bifo ebyakalangirirwa ekibiina ki NUP kikukumbye kumpi ebifo byonna ebya bakkansala mu divizoni ezisinga obungi nga ku 14 abalangiriddwa kirinako bakkansala 12. Kuno kuliko abo abeddiza ebifo bye babadde bakiikirira mu kisanja ekikomekkerezebwa. Nakwebaza bannayuganda oba ne bannakampala Namakinde East abampadde obwesige babumpa mu 2021 nengamba sijja basuulirira nembaga bwe naatuuka mu kanso nja kubeera eddoboozi lyammwe, nja kubeera omuntu atasirika, nja kubeera omuntu ajja okwogera ku nsonga ezibakwatako. Nebaza nnyo pulezidenti wange yampa kaadi nebaza abatuuze bange ab'Ekasubi ne Namuŋŋoona ne Nankulabye ne Lubya mwena abasobodde okunnoda omulundi ogwokubiri banange nenzirayo. Nebaza abantu b'e Kampala mwenna. Ggombolola y'amasekkati ebifo byombi bitwaliddwa kibiina ki NRM. Mu kaseera kano ku bifo bya bakkansala 28 ebifo 14 bye byakalangirirwako. N'okugatta obululu ku kifo kya Lord Mayor wa Kampala kukyagenda mu maaso wabula nga byakafunikako biraga nga munnakibiina ki NUP Ronald Balimwezo akyalirya banne bwe bali mu lwokaano. Wetukoledde emboozi eno ng'okugatta obululu kukyagenda mu maaso.